لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك. يا من وعد فعوفى وعوعد فعفى، اغفر لما ظلم وعصى. يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا، هب لنا ما يسرك وغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزق، ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحك الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال أيضا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت نبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الحجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أبيبتيبا أبكيرزا nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti tewaliwo asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako Allah jalla jalaalu ate yekka, ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we ate era mubaka we salawatullahi alaihi wasalaamuhu. Saba Allah jalla jalaalu wa musaasire
amuteekeko emikisa n'abantu b'ennyumba ye nga bwe yakikola ku Iburahimu alayhi salatu wassalamu n'abantu b'ennyumba ye. Atendezebwa Jalla Jalaalu n'amatenda agataliimu bukendeevu bwonna, agatali ga kumuwaana. Buli kyeyeeyita Allah kyali, buli kyeyeeyita kyali, si bya kumuwaana buwanya. Buli kyeyeeyita kyali Allah Jalla Jalaalu. Khaliqu kulli shay'in, raziqu kulli shay'in, hafidhu kulli shay'in Jalla Jalaalu. Abaddu ba Allah Jalla Jalaalu naamira omwoyo gwange n'ejammwe kubeera ng'ebbanga lyonna tukyalla Jalla Jalaalu mu kyama ne mu lwatu, mu mbeera yonna, kubanga kyekigendwa ky'okubeera kwaffe ku dduniya, kyekigendwa ky'okuggyibwa ku mazzi g'ekyama. Ekikakasa ekyo kyova olaba omuntu bw'afa ng'abadde ayina ebintu byonna mu bungi bwabyo, bwe yajja bw'agenda. Ekyo kiraga the reason as to why you came here. Kubanga bandimuzise ne ssente ze, omusajja abadde omugagga, abadde atakabana na bino, bandimuzise n'ebintu bye, naye byonna babimulesa, byonna abireka. Era kyova olaba bwe tuba tunaaza omufu ng'afunyizza engalo, tuzifunyulula ne tulaba oba alina kyatwala kyajja mu dduniya ne tukimulesa. Ne bekibaga ebitiibwa baddu ba Allah Jalla Jalaalu, eddiini ebbanga lyonna, ebirala byonna bisobola okunafuwa, naye eddiini, byonna ebirala bisobola okunafuwa, naye eddiini. Kubanga ku ddiini, abantu okuwangalira ku ddiini n'omusingi omutuufu ne tawhiidi entuufu, mwe muli faraha, mwe muli saada fi dduniya, mu kabuli ne ku akhera. Abantu kasita banaagaana eddiini okubonaabona kutandikira wano, kasita abantu banaagaana eddiini, gwe ne bw'obalaba ng'olaba balina ebintu naye nga tebali ku ddiini, bizibu kukaaba, kubanga Allah tayinza kulimba. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Bameka mu bantu, bameka mu bantu nga gwe just weegomba bwegombi ku ssente z'alina bakuweko 0.1 oba omaze, naye nga waatudde kukaaba bizibu na miranga. Kubanga abantu bakola ssente nga buli kyayoya kyalya, tekikozesa abantu ssente kyekisooka. Abeere n'omukyala ng'amuwulira, naye abagagga bameka nga si yasalawo kyanaalya ku bulamu bwe, nga byonna ebyokulya babimuggyako, sukaali tonywa, omunnyo tokombako, ebisiike situkwagala obiryeko, amatooke nedda, ennyama nedda, enkoko nedda, nga yasigaliza kulya bintu bikalu. Abuuza omusawo kati ndi eki, omusawo n'amugamba according to your life weetaaga ebintu ebiri dry, gonja ne muwogo bye weetaaga, nakulyanga mbuzi greens, bulamu obwo bulungi. Atalla n'amugeesa n'ekigezo, omukyala gwe yawasanga atutte ebintu biri mu bukadde, ne bukeera enkyanga gwe yali ayita hani afuuse kaziire. Bizibu, mitawaana na kaaba. Bajjajjaffe baakolanga eddiini edda, kasita baakola eddiini alla n'abanguyiza obulamu buno, ng'omusajja omu abeera n'abakazi 4 mu nnyumba emu, ate bonna ng'afunye ng'ambeerera. Naye abakazi bonna olw'okuba abasajja bano baagonderanga Allah, abakyala Allah n'abateekamu ekitendo ky'okugondera abaami baabwe, ng'omusajja ne bwadda n'ebinyeebwa, omukazi agonda bugonzi, sebo mwami, sebo mwami, negwa akakazi kamu kakulema ofuga, kakazi kamu mbuyita bukazi, kakazi kamu nze nina 3. Bizibu, naye ng'amahale era avufo gye wamugulira, edduuka kwakola ku mini price lya bukadde 2, ennyumba bukadde 8, naye nga bivumo kirabe kigira ogumwa. Oyasamaki, ani akyalina abakyala kummwe? Ani akyalina abakyala kummwe? Ani akyalina abakyala kummwe? Olwo haji omu yabadde ng'abananga seeka, nga bwe mwavaayo ne mwogera ku bintu bya seeka muzaata, kakati muganda waffe Sebaggala omukyala amutwalako ebintu, ne ngamba ffe tuyingire mu bintu bya Sempala Sebaggala. Oyo riba, riba gwe tekikwewunyisa. Omukyala gwe yawangaala naye emyaka, Nabila Naggayi Sempala era amuyita hani baby, naye ng'omukyala afuuse empologoma, tayagala kumanya.
ekyo kitono nemmwe bagenda basalako emitwe kitono bajja batta bujemu na maasi kujemera Allah jalla jalaluhu kasiwukira bintu meka byewo mukyalo we nabikolo kumwana yina akedi mu kibuga mwenna temuli ku buduuka temuli ku masa ne kasiwukira hadi 7 akedi byonna bibye mukyalo yamuzimbira ennyumba ya buwumbi 9 owasula mu yammeka neki yamusasulamu kumutta mugende mwawaana nti mulina sente ziriwa zimulina mugenda muzimba mutambula muzimba abana abavubuka abayaye mwayize enkola mu abavubuka mudira opalo obakwata ne mubukendeeza seka nti mbwe ziri ku sunna nenga kamutipye ne Allah jalla jalaluhu apulizi gojira ozanya ene dini si yakuzanyiramu ne bekitu bagabiti babaddu Allah jalla jalaluhu abasiramu abange tudde ku drawing board ebizibu byonna bye mulaba tuddeeka byonna ebizibu tuddeeka agende gwe Allah yateeka ekigezo ku banu Isiraili bujemu n'abateekako ekikomo kya Firawuna ebbanga lyonna oloza tabiraba tunulira ekiri mu kyondo kya Bwarabu yafuuka lufula bava ku ddiini bava ku busiraamu bali ku birala ate wano biweru ne baada mauti bizibu abaddu ba Allah jalla jalaluhu ensonga yange mu dakiika ntono nsomye aya nga ziri mu shiriki omusiraamu tukugamba sigenda kukyogerako nnyo bw'oba okyalina enkola y'okusamira olina ebigali balongo ebyo ebintuntu ebyo olina irizi olina ebiyenje mu waleti olina emikira gy'eminya mwina obutanga mu mayumba bw'oba okyalina embeera yonna wasala enkoko nga wakazimba ennyumba eri musinyi n'osala enkoko n'ogyetolooza wano ojjira bwereere mubuzi wa Nakampala bwe mulina baseeka babalimba kubanga babatya ate nayo ayogera ebikunyiiza ng'omuweetaano omwebi naye nze ogenda kumpaki nze kikyogenda okumpa kyova laba njogera byenjagala ebisanyusa Allah sifaayo bonyiiga n'onyiiga ne bawangalanga buli kaseera babakwatanga bubbebi anti munnaye haji waffe oyo yeetaaga kwegendereza Allah gwe nga tomukwata bulungi wetaaga kwegendereza otya Allah nga tomukwata bulungi ng'oli wano ng'olina ebigali osamira olina embeera yonna eya shiriki wano gira bwerere era tosiiba lya mmereyo jalla jalaluhu yagamba nabbi Muhammad mu surati Zumar wembasirabidde yagamba walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin bwekibanga Allah jalla jalaluhu agamba nabbi Muhammad khairu min khalqillah namugamba gwe obakola ku shiriki gwe oba kusamira gwe oba kuteeka butunda bikuta bya butunda mu nnyumba nandisazizaamu byonna ate nenkwokya bwekibanga Allah mweteefuteefu okwokya nabbi ku lwa shiriki ng'oleeta gwopiyo oleeta gweddira ekibe bikoze bitya n'ova wano n'ogenda ewamwe mu kyalo olime ebijja mbwe empewo zikufuuwe omuntu ategeera kyobula abashiriku bajega omuntu ategeera mu kyalo empewo zikufuuwe bajjajja Busitawusi eganye William eganye bamanja bajjajja saawa 7 jajja musaasire abantu b'omu kyalo bawangalira kubijja beerabirima buli kaseera bagenda mu ttooyo empewo zibafuuwa baba mu ttooyo empewo nga zibafuuwa buli kaseera bagenda mu nnimiro zibafuuwa nga tebalina sente lwaki bakubirafu ab'omu kibuga tubaweereza akawunga bwe kibanga empewo z'okubijja ez'abafuzi gaba emikisa lwaki bo si bebasinga sente lwaki ffe abali ewala na zaatufe bebasaba n'owangalira mu ebyo ng'omusiraamu wano gira bwerere era weeriire emmere y'omulamanzaani lya toli musiraamu bino bya busiraamu naye ab'ebitiibwa ensonga enkulu waliwo Allah jalla jalaalu idaafu
nze sigenda ku musomo gwa shiriki waliwo idwafu Allah gye yakola ku tawhidi waliwo ate ekinene abantu kye babuusa amaaso nga Allah mu Qur'ani yabifuula bibiri birongo nga bw'ojjako haqqullah tawhidi nga zaako ekyo nsonga ki abasiraamu okubonaabona kwe mulimu kubanga ekifaananyi kyendaba abasinga omanyinza omuzikiti ntuukamu abantu nembalaba abasinga muteeka okuba muli wala muli baidi ne shiriki kwegamba olaba abasajja ba sunna naye kati ate kino kyendeeta okubonaabona kwe tulimu nga ffe abavubuka na buli muntu yenna tawhidi kale bakadde taata ne maama abasiraamu abakadde muddeeyo mu bakadde bammwe bw'oba oyagala emirembe ddeyo mu bakadde abakadde abasinga mugamba anti omanyi taata ayabye ennyimbe asomeddwa yaana gwe olina imaani okusinga nabbi gwe gwalina imaani okusinga nabbi gwe olina tawhidi okusinga Ibrahimu taata namuvaako namugamba ave mu bidaati n'agaana ma oli wamujja naggwe ng'enkofiire kulemi ng'otambula omuti mukalu muddeeyo mu bakadde bammwe mba mwagala emirembe. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yayogera ekigambo n'agamba mu Qur'ani mulimu aya 3 nga zo nnongo bitambula ebyebi nga bo balongo zino aya nnongo nga bw'okolako esooka ekyokubiri otakikola Allah takkiriza. Aya esooka buli Allah wagamba wa atiu llaha wa atiu rasula, buli Allah wagamba bange mugondere Allah abagenda kuzzaako mugondere nabbi Muhammad. Era omuntu kasita agamba tonyumiza hadithi nze njagala aya oyo kafiru oyo mukafiri si musiraamu. Aya eyokubiri buli Allah waleeta tawhidi mu Qur'ani n'agamba wa abudullaha wala tushiriku bihi shay'a. Waliwo ekino ekisinga ekyo buli waleeta tawhidi n'agamba bannaye munjawule muntongoze la ilaha illa Allah. Buli Allah watujjukiza ekigambo la ilaha illa Allah aba agenda kuzzaako wa bil walidaini ihsana. Ebitambula bibiri tosobola wallahi kubeera munna tawhidi nga bakadde bajemera wallahi hasha waqallah tosoboka. Tolaba Allah weyagamba mu Qur'ani mu surat Baqara kanzive kumu entonotono kansomeko 5 mu surat Baqara Allah yagamba wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Olabi la ilaha illa Allah bakadde taata ne maama. Owuliramu Allah ng'agambye bakadde abasiraamu bonna oba basamize kasita aba mukaddewo oyo asamira yeewuwo oyo omulogo yeewuwo. Allah yasiima oyo omulogo yonke ku mabeere ge yeewuwo. Yagamba atya mu Nisa, Allah yagamba mu Nisa wa abudullah wala tushiriku bihi shay'a. Yagamba bannaye la ilaha illa Allah, bannaye tawhidi bwe yamala wa bil walidayni ihsana. Bannaye oluvannyuma lwa tawhidi bakadde yagamba atya mu An'am eri ebadde Baqara eno Nisa. Mu An'am yagamba atya, yagamba qul bagambe ta'alaw akilu ma harrama rabbukum alaykum alla tushiriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Omuwulira lwaki yagamba atya mu Isra, yagamba wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yagamba atya mu Luqman wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun 'adhim. Naye kiddako wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Basomeddwa zaana babye nyimbe ojja kubula.
ajja kwokya Allah jalla jalaaluhu. Osinga Ibrahimu tawhid, mugende mwekwasa ensonga ezitaliimu, shaitani nga zibazanyira ku mitwe, bakitammwe bafudde ggwe. Allah yakuwa ekyo ekifaananyi ogenda okola eddaawa ewammwe. Kyovola buli kaseera ngamba abantu nga tuyingira mu Ramadani, ng'oli wano ng'ojeemera abakadde, kubanga okutula oluganda lutandikira ku bakadde, nga tokolagana bantu ba famire abakadde be basooka, wallahi osibira bwereere n'okusaala osalira bwereere. Allah takkiriza byokola. Iseeka nga na tawhidi, ate tawhidi ali ludda wange ojeemera abakadde. Toba na tawhidi muna la ilaha illallah Kurani olondamu gamu, era ng'oli wano nga bakadde bo mulina obutakkaanya, nga emyaka gy'omaze ng'olina obutakkaanya ne bakadde bo gy'emyaka teri Allah kyeyakkiriza mu byokola. Anti Nabbi Muhammad yagamba inna a'mala bani adam, hadithi Abu Huraira, emirimu gy'omwana Adamu tu'radu, janjulwa ila Allahi tabaraka wa ta'ala ashiyatul khamis. Buli lwakuna, evening y'olwokuna emirimu bagitwala lailata jumuati, ekire kikeso olwokutaano. Ne Nabbi yogera ekigambo n'agamba fala yuqbalu amalu qati'i rahim, emirimu gy'omuntu nga alina obutakkaanya n'ab'eŋŋanda ze Allah tagikkiriza. Khutuba ne bwekomawo fala tuqbalu amalu qati'i rahim, takkiriza Allah, takkiriza. Waliwo oluganda olusinga abakadde, takkiriza Allah, takkiriza. Ne bw'osaala oti ne woba kukamba tusala. Kyova olaba Nabbi Muhammad olunaku lumu Abdullah ibn Mas'ud yabuuza ekigambo, yabuuza Nabbi ng'atubuuliza, n'ambuuza hadithi eri Bukhari ne Muslim, yabuuza ayyul amali ahabbu ila Allah, omubaka wa Allah mu mirimu gyonna mulimu ki Allah gwasinga okwagala? Tewali Nabbi Muhammad kyeyogera nga byayogera bigambo bye, buli kyeyogera bwalinga bubaka. Kasita baabuuza Nabbi, Allah n'amuwa obubaka. Allah n'awa Nabbi obubaka n'agamba bagambe omulimu gwensinga okwagala ekisooka as-salatu ala waqtiha, kwe kusaala esswala mu biseera byazo. N'amubuuza thumma ayyu, esswala bwevaako ki ekiddako? N'agamba ekiddako, Allah n'amugamba bagambe kyenzirako okwagala birrul walidayn, kuyisa bulungi bakadde babiri. Nabbi yali tamanyi kusiiba nti nno gyekuli, yali tamanyi hijja. Kati waliwo omuntu ayinza okubuuza bwe n'agamba ate kakati kyogamba n'okugondera abakadde nayo mpaji ya busiraamu, mpaji. Anti gwe kati obitabudde, okugondera abakadde kuzitowa mu maaso ga Allah okusinga okusiiba Ramadani. Okugondera abakadde kuzitowa mu maaso ga Allah okusinga okukola hijja. Kyova olaba okugondera abakadde woba obajeemera, esswala Allah tagikkiriza, okusiiba Ramadani Allah takkiriza, hijja takkiriza, zaka takkiriza, teri mulimu gwokola nagukkiriza, takkiriza. Lwaki? Ramadani ejja wansi neyiya. Ramadani tugisiiba omulundi ogwo, ate waliwo Allah be yasonyiwa okusiiba. Nga baani? wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ku basajja abakulu myaka 9. olaba yajjako akatono naga faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Omulundi ogwo hijja egy'omulundi gumu mwaka, waliwo abantu abatakola hijja, naye abakadde mu lunaku abange muddeyo eri bakadde bammwe, muddeyo eri bakadde bammwe, muddeyo eri bakadde bammwe, muddeyo eri maama taata, bakunoonya tebakulaba, abamwogera ebigambo ebyekisiru. Taata ne muwola ssente n'azirya, maama nedda agamba ate ku mukyala wange. Abakyala bafuuse ekikemo gye muli, ne wallahi bagenda bayiriza omuliro. Omukyala kyeki ku nnyoko? Omukyala, omukazi gw'olabye obukulu kyeki ku nnyoko? Kyeki omukazi? Kyeki omukazi? Kyova olaba batta, ate bakyabatta. Omukazi kyeki ku nnyoko? Kati mwashopinzedde ebintu bya Lamanzaani byagenze wa Banyazaala, anti omukazi yakozeeko. Ozunga Banyazaala wabawadde basmati, butto saniseed, sukaali kakira, byonna ne maama wo. Maama agenda kusiibira kuki? Maama agenda kusiibira kuki? Mbuweegula ku mukazi ono mbwakwagala ennyo, anti yajja n'afukamena gamba munne mwanyi bebi, bw'olaba nno libayita bebi, munnaye bebi, banti maama bagenda kusiiba. Badde gyatubagulira okukira 5 eya Pakistan. Tisobola nswale
basi Pakistan nedda sobola njagula basmati okangabiriza ne maama wo kitaawo sengaawo abasinga temwagala bajjena ku maduuka gammwe omwegaana naddala mu abavubuka ab'amalala omwegaana olaba taata abakujjukujju ayinza okugira mu kooti oba olyawo ng'atuuse ku dduuka ate waliwo girlfriend wo kazize n'agamba niweebuzaabuuzaawo n'omutwala ekkooti gy'ayambadde anti nawe ogitegeera ebigatto byajjiddemu obimanya nti ava bugerere bwagenda n'agamba nze mbadde nze kubuuzaako olowooza mbadde njagala sente sinze kubuuzaako bubuuza bwagenda bw'okomawo kana nekakubuuza oba ani oyo mupakasi waffe ewaka la ilaha illa kitaawo mufune emirembe mama akuba essimu tokwata ennaku 3 ogiraba eyaka tokwata ni omukyala bipinga mu bipinzi malayo ebipinga mu bipinzi n'okuba ne mugenda kusikana ne Allah omukadde najja okuva mu kyalo abuuza omwana wange abeera aludde okuwuliza nakwata akaana ka mukulu wo oba ak'omutowo yafa bamulekwa bali awo n'akagwa nagamba nawulira Haji Hasani abeera mu Ndeeba yazimba konge najja nga abuuza gira ku ndagiriro naleeta nakati naleeta ebintu bambi ebitonotono mubaze ku Sande abeerawo n'atuuka bambi najja nga abuuza gira ku nemugamba we Haji Hasani Haji Kamadi nayingira maama abakozi ne bamwaniriza n'atuula wansi boarding jajiddemu yeeyo n'atuulaawo n'olaba maama yazze kale maama bayakatula dakika 15 n'ayita omukozi maama bambi n'omukozi n'amwita maama mbadde nkusa oba omukulu waali Haji ejali kene omugambi mbadde mwagalako omukozi najja dadi anti oli mu kinu olina byobalansinga mu kisenge omukadde oli mugambi maama nzija ogira omuwa kyayi n'abeeraawo omukozi n'amuterako katuuni n'akola ki eno malaayayo emuyitako buyisi atudde ku wansi yazze essaawa 5 atudde olina byokyakola mu kisenge aba ali awo ssaawa 9 ku ssaawa 9 baba bali awo nyazaala akuzaalira omukazi naye n'ayingirawo nayazze olutuuka nga obumanyi bangezigezi olwo banyazaala batalina mpisa naddala abazamani eno atuuka waawe ebiragiro Mariyamu oliwa mukulu munne yatudde wansi oliwa bawe ebiragiro yatula na ku ntebe n'asala nako ate omwana afumba mu maka gewe omukyala n'atumya mukadde munne bwe kamala okujja omubuuza kakaziko ne kaga swiri baby abadde azze mami nyazaala n'oleka byokola bw'abazze oleka byokola nyazaala maama obwedda akuyita tolina biseera nojja n'obabuuzaako awo katono nkadde n'abeera awo n'oddayo agenda okulaba obudde bugenzi saa 12 n'ayita hausigawo n'amugamba mbadde nsaba ogenda omuŋŋambire nti emmotoka zaffe Bugeeri ziggwayo mangu kamusibu tomanyi na kyagamba kamusibule ngende novaayo omwerekerako mpaka ku gate nagamba ne mbadde nze kuwa ku salaamu naddayo n'akaana oyimirira bwoti ku gate n'okwata obw'ettaano busatu nogamba maama Allah kulembere nakusabira edduwa mwana wange Allah kuume n'atuuka mu paaka empya ssaawa ng'emu ng'emmotoka zaagala mmukoona 12 ssaawa bwe ziwera nyazaala n'ayita muwala we Mariyamu nze nno ŋŋenda nekagenda nekajja nkadduka swiri anti maama wange agenda novaayo Swaibu driver Swaibu oliwa mujeeye emmotoka twala nyazaala maama agenze emmotoka zaagala mutobera nyazaala agenze alanami gwe kyozanyirako kimanyi tabakuwoyo okubonabona kwe yabonaabona tabakuwoyo wandibadde kyoli obugumiikiriza bwe yakola bugumiikiriza bwenkanawa
bantu bameka abajjamu embuto omanyi kye bayita okulera olubuto myezi 9 tuyagala awulize maama naye tasiima maama byemuwa asiime ki olubuto abaddujjamu wandibadde kyoli olubuto abaddujjamu wandibadde kyoli asiime ki kyomuwa ekirina asiime ki maama afaanana atya maama abakyala baffe okwata emitwalo 2 n'ogimuwa tebasiima abakyala tebasiima naye maama omuweereza emitwalo 2 n'asaba buli ddwa mulina enkola olina omwana gw'okwana wano buli lunaku alina waali enkoko osasula the end of the week buli lunaku alya nkoko nnyama kyennyanja naye maama ali mu kyalo ennyama akayita kanyama ne Allah akulinze obulamu obubuzibu kabuli ogenda kubitegeera nzibu teina gwemanyi gogira wekyanga teina gwemanyi awo kabonebone maama yabonaabonanga akwetise bulamu buzibu nga bali mbuto yabonaabona buli kaseera n'omusanga akawo katoyi kayagala nyafuuse ensonga gwe n'omusanga nga ettaka yemmere lye bbumba ttaka buli kaseera teyeebaka abasinga obulamu bwabwe bwakendeera baafuna enkindo ku bulamu naye gwe wali sababu batunga mutunge obulamu ne bukendeera naye tayagala kugamba gwe wali sababu oyo gw'oyita omukafiiri lwaki tumukozeeko omuteeka mu dduwa emirundi emeka lwaki tumukozeeko oyo obulamu bwakendeera abo Allah jalla jalaalu abange muddeeyo ewammwe leewa kitaawo leewa nnyoko ye maama wo togenda kufuna maama mulala oyo yeye n'abonaabona omulundi omulala ng'akusukuma okusindika omwana wakati wa bulamu na kufa abakazi kyoba Nabissalama yagamba yenna afiira muleebajjana n'abonaabona ng'akusindika n'abonaabona emyaka 2 ng'okyali muto abonyeebonye ng'ali lubuto abonyeebonye ng'akusindika abonyeebonye ng'akukuza ate era aboneebone ng'oli musajja mukulu olw'empisa embize muyina babayita bataata anti omuddamu bubi muneetaata obadde ogamba otya olw'empisa embi oli kiwaji gyali yakyusa nti omuwaka sente taata muneetaata obadde ogamba otya maama wakuyita kitaawe gwe naye inshallah akaseera kajja eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri bweba bulasi obuniga nga bwe bukwewaza batupaka mwebali buniga batupaka mwebali bwebanga bulasi balakedube mwebali obulasi bwe bukoza balakedube mwebali mugenda ku bukongo ogenda okuwasa omukazi gw'olina ne mutwala entebe ne mutwala ebintu byotawanga ku nnyoko bwaba basuubuzi oli musuubuzi bamulwana basuubula bakasiwukira basuubula wali mwe bannamagye abasirikale bakazini bali bweru bannobo mayombo bweru boyito joko bweru nyakayirima bweru kasire gwanga bweru naffe tugenda bweru Katonda mujembera looza bulamu obuzibu abange kabuli bulamu buzibu Seeka Muzaata bamuteeka mu mayiro 15 okuva ewuwe kubanga wali Keti Farao mayiro ziringa 5 okuva mpaka ekigoogwa ze mayiro 10 Seeka Muzaata mu kabuli gyali awulira era Allah amulaga obutambi niyo okumanya Allah yakola okufa byonna ebigenda mu maaso mu famire tayinza kugamba nti banne ekyali bwe kiti kwe kufa okwo
kufuko ubunene bwe kabuli emira olaba yamira seeka muzanta Allah akbar ani gwetagenda mira abange buddeeka nenga okugondera abakadde okusinga obukulu abange okusaba nnyo eddua n'okubakolako balinaana maama taata kkiriza Allah. Ibrahim wadhkuru fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Mwabagamba nti no bakadde bamulabye ennyimbe babavaako gwe wasinga Ibrahimu tawhid. Wulira Ibulayimu we yagamba kitaawe kubanga taata wa Ibulayimu teyali mushiriku. Taata wa Ibulayimu yali atunda bakatonda ate ekyo kinene nga ku bushiriku asukkawo. Ne Ibrahimu Allah agamba wadhkuru fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wala yubsiru wala yughni 'anka shay'a. Atunda bakatonda amuyita taata wange taata lwaki osamira mama lwaki osamira mama bwolowooza kaseera nga maama oba muziise ayina omusalaba olaba kubira bukubizi simu nti maama mulwadde emmere neekulema nyokeera enkyango omanyi mbuno maama alifina agenda kaba olubeerera omanyi nti nagenda muliro olubeerera khalidina fiha abada. Oyinza okufuna amaanyi agali emmere kyobola baswaba tebagafuna. Taata agenda muliro maama lubeerera muliro oyinza okufuna amaanyi agali emmere kyobola ba Ibulayimu yakaaba n'agamba ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tik fattabi'ani ahdik siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakunu lish-shaytani waliyya. Ulira taata ebigabo byamuddamu oyo Ibulayimu munnatawhidi. Ibulayimu bwatyo bwagamba kitaawe agamba taata yamugamba qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Neera Ibrahimu yasigala ali wansi. Qala salamun alayka abagala omutta. Qala salamun alayka saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Bategeera negwe okuva taata w'okumuva okumpi byebizibu n'okubeera nga yeyogeddeyo. Aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره. Abebitiibwa tulongoose, abakyala tulongoose, abavubuka mulongoose, abavubuka bannange effujjo lisusi ne tulongoose. Wano si waffe omwaka oguwedde mu Oktoba nga 15 waliwo omuntu yakuba akafaananyi omulangira Alhaji Kasimu Nakibinge, Seeka Muzaata, Haji Musa Katongole ne Dr. Nasikaliisa. Oktoba nga 15 balina we baali ku mukolo gwa akiika bonna bana. Omwaka tegunnawera abasatu batandise safari. Bannammwe bameka bembadde mukola nabo ku William Street? Bannammwe bameka bembadde mukola nabo?
abange woli waliwo yaliwo ogenda kuvaawo effujjo lyonna lyokola likole naye woli ogenda kuvaawo bameka ababadde mu maduuka abadde kulya mu street ku Boost House abalina be babadde ng'obamanyi bameka bali luddawa ffenna tuvudde waka tukoze bwe tutya abaana buli omu abaana obasiibudde booti obasiibuza ngalo ne bugenda kukeera enkyanga abaana obasiibuza bigere amaka ago gasiibuza bigere akaseera ako kafumiitirizaako anti bye bisembayo ng'oli mu ssanda bye bisembayo okufuluma akaseera kasike oyinza okusika ekifaananyi nga banno bazze esepiki y'obuugi eri mu luggya bakumya ekyoto basibye kateni oli mabega wa kateni ekifaananyi okiraba oba tukiraba okiraba oba tukiraba oyinza okusika ekifaananyi ng'olina pamba mu nnyindo ng'oli bwoti n'osika ekifaananyi ekyo n'osigala ng'okyalina omuwala nga tomuwoowanga mwina abakazi abatali basiraamu osamira ekifaananyi okiraba oba tokiraba ng'oli bwoti kajja gyendi kajja gyoli naye abange tukakolere nsaba Allah jalla jalaaluhu atuwa amaanyi agalongoosa atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atumma amaanyi agakola emirimu emikyamu akaseera keetaaga mirimu wano toliiwo mirimu gy'ogenda najjo mirimu ogenda kukaaba ku duniya okaabe mu kabuli okaale ku akhira weerumirirwe teri agenda kukulumirirwa weerumirirwe gwe neerumirirwe weerumirirwe abaana baabakaaba si gwe balumirirwa migaso abaana migaso era abaana anaye taata kale tubadde tugenda mu P7 senior 4 anaye ali agenda tuweerera abaana ekibakaabya fees walewuddeyo abaana abakaaba nga bakaaba anaye kitaffe afudde tamanyi kusoma Kurani obamanyiyo abaana ng'ekibakaabya gwe ofudde tosaala mu jjama teri akaaba ng'ekimuluma gwe abakaaba emigaso egidda gye bali abakyala bwe batyo era omusanga omukyala wewe banaye simanyi oba ali wayinza okumpasa banaye kubanga Haji Kamadi abadde tanjuza wowe banaye nga basisita be bamukutte akaaba basisita bamukutte omwami agenze bwayogere banaye mundeke banaye sobola funa mwami nga Haji Budala wowe buli lwakutaano naleeta ensigo naleeta ebibumba yo kati taggwa waka nze amatooke banaye buli ebibakaabya bibumba nyama nkoko waleweddeyo omukyala akaabanga banaye bato bange banaye munzazire omwami wange agenze abadde yeewola mu banka wowe banaye abadde tasaala mu jjama omumanyiyo omukazi akaba bwati ekibakaabya bbo nabana abajja okuziika okukungubagiza tebakaabira gwe basaasira baana badde siri wakaaba Allah baleesa abaana ba Budala naye akaana akato myezi 9 tekakimanyi muno taata wakafudde kankaabizaako omukazi gwalese mu muzigo abaana 7 omukazi gwalese mu muzigo Budala gyagenze alina kalina Budala gyalaze alina kalina olyoka osaasira asigadde mu muzigo naye abaana obaani agenda basomesa omukazi abadde takola alese omukazi wa lubuto abanga omutuufu w'okusaasira yessula atandise obulamu obuzibu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد